Obatondese olabye abantu kakati kamalo kuza ku bantu kwano kyange 67 years 67 years 67 my good follower mbadde nva kulaba maama mukama nansisinkanya jajja nansisinkanya maama omulala netu ansabye course kalifuti ate okubeera omuntu ondowooza okuba nti abantu tutya naye nzikiriza nti abantu abalungi bakyaliyo maama bakyaliyo tunyumizaamu emboozi wano kati nenkyagala maama okubanga dadi yafa mu 9 that is 1st October 1990 1st October 1990 kakati okugamba nti no yafa tewaddamu kufumbirwa never that is unbelievable nasarawo nenva twali mu barracks 319 brigade Moroto munda makara moja my husband was a kumam yeah so when we went to bury sasa wange nampisa bubi nampulira ebigambo bye nali sisuubira kati from your father-in-law mutabani wange manya biki nawulira yakuzimbira ewamwe ne mugamba so what he was my husband oyina kugenda otunde byonna akasente komenti kava mu nsawo ya mutabani wange ozimpe ngagamba ogenda otunde buli kimu era nazimbita amakakabaale omutima gwayangwa mangu nti we can go but when we reach there tujja kugenda mu town council gebakugamba nti okero yeyazimba wano I will sell everything and give you the money naye bwosanga nti rusi yagula nazimba makage alukati pieces abaserikale babali bageza kuzika pa wange everybody ndakumutema nze nja kumutema nali n'obusungu okyalina shoke ya kufiirwa omwami kuziika then ate ono aleta greediness ate waliwo omusajja omukigere yali amperekedde kuziika n'agamba gondekere mu controlling n'agamba muzeyi kale it's okay tugambe ekyoyagala abala abantu kasitala agamba tika fa ofiirawo balina stand njagala kino nawandiika nagamba katumale bwetuva wano tujja kugenda mbale ku barracks byonna mbikuwe sabuni ebijanjalo obuwunga buli kintu kyonna kyoyagala kabuuti bulanjiddi kati ng'ayagala musanyuse atuwe buresi bituveeyo yamala kuwandiika ebigambo byonna yogana kati kyabijjukira mu busungu naye kyeyanko ne bagamba gwotamuwoyawoya emotoka eno ejyakutumalawo oba babanyi so nasanyuka yatuwa enkoko bagayo yejatuwadde enkoko tumaze netuvaayo twali nkugambe twali Moroto I staged in Mbale ofuna nenkwatusiga omusuta sigulabanga nako omanyi nti kuva nga wano kutuuka wali bampeka mu kigaali gadigadi kunsindika n'omwana okubeere bodaboda ekigaali kyatukuba kyatomera ejinya ne tugwa eri I will never forget story ndina nene naye kyenjagadde okukingamu experience egyo gye nayitamu ntuuke Kampala I hate everybody nafuna omutima omubi buli kyongamba nga nkuba wano tonsanyisa tomanyi gye nava so I became wild ate newunya mukama gye yansiika nate natwala that wildness nafuuka wild nembeerawo netandika kupapapaganya nenkola ku mafuta ku petrol station nali saagasoma naye gwe najjanga munyabo nsabala kalimooni n'omwana njagala kasente nentandika okwekolera okugwanyiza kanzijjamu buli kintu nema nti omuntu ayinza okubeerawo nga yekoledde naye abantu abasinga rather than being a beggar being independent of natambula you need to wait for everything from a husband my benefits babimpa naye babikuwadde batya nawe noonya esente bagamba tujja kukuwa tebazikuweerawo kakati ekibuuzo kyange jjajja bwekiri wano abaana abawala kubanga my sister kyenjala okugjayo kyekyokuba nti it is not always okulowooza nti bw'ofiirwa omusajja
It is a must that you need to get married. Solution is getting married again. Why did it? Do we see? Why ask me? Yes, kubanga chenewunyiza nti omusajja yafa mu 9. Omwezi gwa 10 first. Nga lumu ogwe 10. No salawo no gamba sigenda kuddamu kufumbirwa. Why? That man loved me so much. He loved you so much. Nengamba if I remarry. Omukwano gulunja kubanga ngono. My goodness. Omusajja omanyi kwagala n'ayagala n'enkoko yeewa mwe n'akwagala. Nemanya if I remarry. Fumbi gwo Muganda. Simanyi you don't know much about Baganda. Fumbi gwo Mukiga namufumbi gwako mbamanyi okuvuma kuli wali. The arrogance. Fumbi gwo Kabira ki. Bad enough he had a young brother. Muto na musinga. Naye the way his father the yampisamu nga sisobola te kumalinga that boy. Nefuna that determination sisobola kukwata sukali ate ngitebwe ne kamura kati nabitabula mbinywe sikulima kama yampa. Which kind of love is that je yakulaga to the extent of being like yes food day I am not getting married again. Did he leave enough property like for you to survive? Yali musirikale ekirungi yanzimbira wafa kayumba tese kayumba kokweba pamu naye gwe yafana genda mbaraks ne bansasula omusala gwe yali zali 15 mwebi in the 90s era sezezama zo ukatana kubupapula kamani gofisa zimpa yali letu Lumumba nazimpa waliwo yali mwina mukono gwa bamuyita Bero akyaliwo nangamba Mukiga nakugamba nkuwase n'ogaana yateranga kunsagiza atofuuse na mwandu nengamba it is normal abasajja basabaga kumanya nakyawa omuntu alikomende namukyawa I hate David Sulija as if naye obuvumu I don't but know. how have you survived? Omuntu yakuleka almost zero just ayambeka zero kati ngenda mu bafederani bajja wone tukwata umengo wa bafederani bakatali kakabasirikali engazimba ne bigana I went home nyumba n'ekitunda because nateka mabati bamara omwaka nga tebasasudde Kabale yali mu town akarwa karaba nga hafe mayiro ngo katali dekisoro I came back whenever I could look at that son of mine okeo yaingira munda nakomawo kati gwe namuzala yangamba Lucy of really produced my real brother una katako yamufanana nobwakola spirit ngoli bwe yakoranga yateranga kwekwata akimbo bwati olinga bwe yakora nesa kubimuka na chowing yamufanana n'empisa da buli kintu kyonna naye siwakisanga oli n'ensalawo naye omwana obuwala kati oyinza muwa magezi ki abawala kubanga abasinga balowooza nti basigala balowooza nti kunyumiza my story mpanvu nagenda ne Dubai nagendayo wagenda Dubai uchwayo mwaka kyogwo 2000 nogenda Dubai obeekyeyo kugwo omwana ono omuto namuleka mu boarding ali mu P3 yali yasoma bubi tutwama mu 7 yatwa amasomero masindi nemutwayo nebirema nemutwala jinja nebirema nengamba this boy nakumuteka mu private school atisi mujema akantu because of his father so no mwana ndoza yampaganga bwati naye kati nga abasajja tobalaba tebakukwana nga bakona ngamba ko bebikonde ate nga ndakutte bulungi wado owatanziruka naye like ate body like the body demands how do you handle thirsty yo naye nagamba abaana bange kyekwekola kyoba yeah simanyi kyavaawa gwosobola kuba malaya gwosobola kuba mutamiivu gwosobola kuba mubbi gwosobola kubeera mulungi gwoyina choice the choice is yours
nyinza ko obujuzi n'ogamba you woman are not serious. Naye kati omuwala yabeera agamba ha yamanyiira okusula n'omusajja kifuba yamanyiira omusajja kankubire kintu ekyantama omusajja kunyambula empale n'atigangulaga bwayagala nampa busha n'atampa nakasente n'atakola ki my energy my body my everything my values abawala bangi they don't know their value babange byasanganga nti this is my sister nenta ajigula nakireta omujigemu nyomudyewe namutera live ngakozesa kagamba ako mwena mutera live where you going iryenga kyali mulamu nebo era agenda okufa bamukuba masasi omwami bamukuba masasi yangambanga nga nakazalo ono mwana lusi itsimugwa I'm going for a course naye ngenda kurwayo nemubuuza bakuwadde ekipapula no I feel it where I'm going ngenda kurwayo nange zakitegeera ate kufuukomawo let me assume that mbeereddeyo ddala male nga tuti akyali mulamu mukama tumanyi that is number one God knows our destiny ate bw'oteekamu amagezi gago obula nabiteekanga amaanyi gange bali bajja nabagala kuba because when I get to Dubai nafuna sente nengula kikookiro nenzimba mayumba era natunze kikookiro nga nzija wano kukyapa are you getting me ate wankwanya otandike kumpita mami omusajja namuko omugere oba gwe gwamutwala simanyi ndabya yakwata yampita mami nemubuuza gwompita mami omwana nakuwulira how does he feel ulaba mukama bufumu olooza bwali bwange tewaliwe was alone no kati ne bintama ofuna mukama napo bufumu Dubai nenvaayo ate mukama kumanya ngu alina pulaani nalwala ebizimba munda naye n'ogenda Dubai negenda Dubai nentandika kuleeta omwana school fees nemutampodingi sindika sente waka like that naye nze kyenkyewuunya yengeri gyewasalawo n'ogamba kubanga omulala azaalawo abalala awo nga bameka abaana kyewuunya engeri omuntu gyosalawo omusajja wange afudde sigenda kuddamu kufumbirwa olwalavu n'abasajja bayige bakati baabwe tuli mu hide and seek kubanga mukyalawo watuka okusalirawo obutaddamu kufumbirwa kitegeeza nti omukwano gwaliwo naye abasajja abamu tugenda ne tufa omukazi n'anyirira n'okusinga bwe yanyiriranga ng'oli mulamu because omusajja era amuyisa bubi tamuwa time because that man learned everything from me yajanga n'ambuuza ebyekisiru tugusibe kuno obusibe guganye kuvaayo ojja kutuuka n'ambuuza abakiga mweyisa mutya naye mugambe yakikugambye genda kikunyonyole okitegedde bangamba bakola bwebiti naye mugamba genda kikunyonyole webajagawo kikuyigirize pasente omwami so he learned everything from me so what he could do the whole Saturday my wife ng'agenda n'akwata bannange yali fara nze nali fara wali fara I would have done something from his Saturday ng'akwata bamusasula n'akwata sente n'agamba baby mukyala yampita ngamba baby tabimanyi nga sinaza yampitanga mama Peter that was his name for a long time katinazala mama bobodo omwana gwe yazaala. Are you getting me? Yeah. Nga talina ziraavu baby sweet oba omusajja talina laavu ey'ekisiru eyo ey'okutinka kutikya katinko baby sita darling ebyo nga tabimanyi bwakimpita nemubuuza wakijeewa naye bane ekyewunya ekyakwagala Peter I will kill you bwendeeta omuwolo bambi I beg you I didn't intend it but Jesus so that love yes was and I will never get a man like him so kati kyoba osalawo nti olwoba nali sobola kufuna replacement then let me be a widow single mother and I'm no longer a widow ndi mwika Yesu kati but do you regret not going into another marriage why do I regret mukama yakimanya nti
bufune wange fune wange mbere wange mbere kuchapa when I want a loan for ya chapa change bapa kasete kenjagara what should I regret za fumbirwa so tukirize nti nakyo kiva nnomo omuntu okusalawo mukama akuteka tochi saba mukama akuteka mu bulamu obwo toyagala gatta abaana bato bakadde mu musajja omulala angwaze ozali wano ozali wali kikazi kikatiye kangenene ne omukazi omuto sirimu yali yajjadda ate ajensiige are you getting me kitegeera nendokokera ddala nenkola ki nolokokera ddala kati mukurokoka obuze agenda butwara kamu emize tegenda yonna ate tinodda nali mukazi muki kambwe newabula na mwana wange omwana newuuyo mama wabaki ng'akulinnyako n'agenda jjajja kankwerekereze banange mukama kw'omukisa mukama naawe akunkuumire ekisa kye kikubeere amiina